Bannange Mukama Katonda bulijjo tumusabe enkuba naye ate leero gy'atuwadde etutta obulamu bw'abantu, etutta emmotoka z'abantu, eyonoonya amayumba g'abantu, bizinensi z'abantu ezisaanyizzaawo. Obutambi bw'enkuteredde awo bwogenda maaso n'okuba nti ate olaba namutika w'enkuba afudde mbye olunaku olwaleero mu Kampala yonna okutwaliza awamu. Alese ngassa abantu bangi n'abalala basimbyeyo kitooke. Waliwo obuvidiyo obulabiddwako nga mulimu abantu amazzi ababadde batwalibwa amazzi era wano nno bayambiddwa bazira kisa. Abantu bannaabwe bakkiriddeyo ne babataasa naye nga amazzi gabatwala. Omusana gubadde gwaka mungi nnyo. Katonda nga tumusaba enkuba atuyambe atuwe enkuba. Ekisibo kyatandika kyokya naye tugenda kukimalako ng'abantu abasinga nga bakyasimula bugolo. Enkuba yatonye ekiro ky'olunaku olwaleero ekikeseza olunaku olwaleero erese ng'eyonoonye ebintu bingi. Enguudo zizibiddwa, buli kimu kyonoonese. Wenjogera kati omuwendo gw'abantu abafiiridde mu nkuba etonnya olunaku olwaleero abantu bawerera ddala 7. Ate ng'okusinziira nga ku poliisi ekoze okunoonyereza kulaga nti omuwendo guno gukyeyongera, nga waliwo ebitundu ebimu abantu abakyabuze famire zaabwe tezibalaba era nga nabo essaawa zino tebakubwako kyamulubaale. Amazzi gakyayanjadde mayumba g'abantu. So akatambi koolabaako owa booda yabadde agezaho okuba nti ate awaganya asala kkubo, asobola okuba nti ate adda ebbali kwegamba awaguza amazzi ayitewo n'omusaabaze. Ebyembi omusaabaze yasobodde okuba nti ate asimattuka n'ava ku ppiki n'abuuka n'agwa ku lukalu, wabula owa booda ye teyasobodde kuba nti ate asimattuka. Piki yamusinzizza amaanyi, amazzi gabale ne puresha y'amaanyi era owa booda yagenze n'omwala. Obutambi obulala bugenze maaso n'okuba nti ate butambula. Abantu abawerako nga bakwamidde mu mamotoka gaabwe ng'amazzi kugamba nga gamize emmotoka. Mukama Katonda tubadde twagala nkuba naye ate engeri gy'ogituweeseza kajanja. Katonda enkuba ogituweeseza busungu, ogituweeseza busungu. So bannakampala oba bannayuganda bo bagamba nti ensonga ereetedde amazzi gano okuba nti ate gabakosa n'okuba nti gabonoonera ebintu weebiti bukulembeze buliko, era bagambe Pulezidenti Museveni webale kukola makubo, webale kubazimbira makubo, amakubo malungi tebagayinaako buzibu. Bo bamwebaziza bwebaza, ekifo ky'okunyiiga bo bamwebaziza bwebaza. So embeera leero ebadde ya kinnyika ggobe. Buli wobadde oyita ng'abantu bayoola, buli wobadde oyita abantu ng'amazzi, obuliri butambulira mu mazzi, entebe oziraba nga zikuyitako buyisi, emmotoka nga ziseeya buseeyeeya. Kwegamba leero ababadde bakola ssente be bana beetikka abantu. Emmotoka zibadde bantu bafunye bazipaakinga abagezigezi ne basobola okuba nti ate bafuna bano abatikka abantu abasitula abantu n'amuwayo akasente n'amusaza okugenda okuba nti ate akakkalabya emirimu. So ekibuga leero kisiibye kiwombeefu olw'ensonga nti tekibaddemu n'abantu bangi okusinziira nga bwe kibadde kiteekeddwa okubaamu, kubanga abantu abasinga tebasobodde na kuva waka. Enkuba etonnye kuviira ddala kiro ekedde kumpi ssaawa 5. Zigeze obeera ssaawa 5 awo 5 kitundu nga kale amakubo agasinga mu Kampala gasobodde okuba nti ate amazzi gakkakkanakakkanamu. Kasooke nkutuuseeko obutambi buno mpola mpola, obwerabireko mpola mpola olabe engeri abantu gye bawonyemu okufa, amazzi engeri gye gakosezaamu abantu, ebitundu eby'enjawulo. Kibi nnyo, kibi ddala, kibi nnyo, kibi ddala. Huyo mzee yao omusajja omutukulirewo awo tosobola kuyimirira.
bagulidde wano wenyini wano. Weeri awo waliwo ekigoma. We bagwiriddemu awo wenyini awo. Ogirabye? Awo wenyini era we yagudde. Baleeta omukuwa. Yiyo yiyo. Yiyo bwe batyo bwe baguddeyo bwe batyo. Yasoseyo omutwe ne yeesulikayo bwe. Yiyo piki yiyo bagijjayo. Awuju tezitowanga gundi. Bwe mutyo. Abaana bagijeyo. Bagibaddeko babiri. Rabetara. Mpya n'okwakali kyayaka. Ekyo tekyagenze. Piki hiyo bagijeyo. Ala omuyaye mwanoonya kyuma. Omuyaye